kitalo nnyo nyini ddala. YouTuber mu ggwanga amanyikibwa nga Kasuku yafiiriddwako jjajjaawe. Era bangi nnyo ba YouTuber ababaddeyo mu kuziika olunaku olwaleero. Afiiriddwako omuntu gw'abadde ayagala ennyo era ng'abadde amwogerako almost ku buli live gy'abadde ng'akola. Olunaku olwaleero aziikiddwa era tusazeewo okukuleetera ebibadde mu kuziika kwa jjajja wa Kasuku. Mwe mulina okwogera kwa Kasuku ku mukolo ogw'okusiibula jjajjaawe olunaku olwaleero. Katukomewo. Banaye mwebale kujja mwenna basobodde okujja kutuwerekerako nga tutwala jjajja okumuziika. Jjajja agenze tagenda kukomawo. Simanyi bulamu bwe bugenda kubeera nga jjajja taliiwo, naye nja kukoma. Ebisigadde tujja kulaba bye tunaabikwasaganya. Naye mwebale nnyo mwenna abazze ne bambeererawo wano. Thank you very much. Kati kantandika okulaba ono sisita yange bamuyita Joan. Bwe twakula naye jjajja bwe yatukuza. Kati ffenna byatusobedde. Kuba jjajja twamutwala mu ddwaliro ne tubeerayo. Jjajja n'aŋŋamba Isaaka buli kisoboka okinkoledde era sirina kinkubanja. Ne mugamba lwaki oyogera bw'otyo? N'aŋŋamba just ndi musanyufu nti ndi wano banzijanjaba. Era ku lwokusatu naye nzija wano najja ne mutabani wange wano. Waliwo ebipapula bye twali tukima wano. Ne mugamba jjajja olina ebipapula byange by'olina. N'andagirira weebiri naye n'aŋŋamba omanyi ebipapula ebyo byonna bisitula obitwala omulundi gumu. Bw'onoomala okuggyamu by'oyagala ojja bikomyawo. Nagenda okuddamu olaba ku Friday saa zaalina 5 nga n'olwankubira ŋŋamba njala nfuna mmotoka entwala kulaba ki. Ne mubuuza jjajja abadde ki. Ekubira Diana. Nagenda owulira Diana akaaba kino, jjajja togenda. N'aŋŋamba jjajja agenze. So from that day paka leero awo wetuli. Naye njagala kwebaza manyi abantu abankoledde ebintu bukyama jjajja wange afa bangi. So nyinza obutasobola buli omu ogamba nti weebale, abalala nja balekayo ate banyiige. Naye njagala kwebaza omukyala Nuuru ne mulangira ono bankoledde buli kimu ku jjajja. Kuba jjajja ne pressure bw'ebadde ng'erinnya nga ntya nga ngamba omusajja ono genda onkimira ejjajja omuntwalire mu ddwaliro, kuba nga you just fear for the worst all the time. So thank you very much. Njagala kwebaza Diana ne mwami Teefe babeera eno. Jjajja wange waliwo tugenda omuziika, si we bamuziika, naye waliwo muganda we gwe baaziikawo bwe baali beeyagala ennyo, era n'atugamba nti bwe nfanga munziikanga kumpi ne muganda wange. Era muganda we oyo ye yatuteekako embeera. Jjajja n'aŋŋamba bw'oba toyagala nze zimba ennyumba nja kujja ngibeeremu wano, abeere kumpi ne muganda we. Unfortunately eno ennyumba nali ngiserese, muganda we n'afa. So era bwe twajja eno okukola housewarming, bwe namugamba tugenda kukola housewarming, yajja buzina bintu bye byonna. N'aŋŋamba kanze mbeerere ddala eno kuba kati ennyumba eyo bwe zitaagenda egibeeramu tojja gifaako.
so nja kwebaza abantu b'eno bonna famire ya mwami Ssenyonga mwebale nnyo mwebalire. Then nja kwebaza abantu b'oku kyalo kino. Nze emmotoka ngibayisaako sipiidi nga nzija wano, naye jjajja wange ojja wano n'akunyumiza eyafudde, ababbi be baakutte, abadde bayitawo, bagamba abadde alina olugambo lw'ekyalo kino lwonna, era bw'ojja wano information agikuwa, naye ng'alina abantu be wano abajja buli kiseera. Badde nkaayana nnyo ne jjajja, leero n'omuweerezaayo $5,000,000 mu wiiki emu, n'agamba ssente zaaweddewo. N'omubuuza ssente zaaweddeyo zitya, ng'atya kuŋŋamba nti yazigabye. Alina abakyala baasaba nabo sappule, ogenda okukebera mu kisenge kye nga waliyo kaadi z'embaga, kaadi zaaki. Tuli twasookanga bw'otumugulire tugula ebintu wano ne tubimuwa. Ogenda olaba akasawo ka sukaali mu mwezi gumu n'agamba kaaweddewo, n'okugamba jjajja akasawo ka sukaali kaaweddewo kati. N'agamba tombuuza ebyo kaakoze ki? Kati ne ŋŋamba kantandike nga muwa ssente agenda agulayo kilo emu emu. Kati ne tutandika nga ne kilo emu. Ogenda okujja akugamba ssente wakola ki? Kati netandika omugamba nti ngenda kuwa $5,000,000 zikutambuza emyezi emeka. Obeera oli awo nga waliwo akubidde, alina abavubuka abo wano, titugenda kulya mukene, ssente zaaweddewo. Kati ng'omukubira ng'agamba nti munnaaye oyagala ndi eki? So abo be bantu abadde bamubeezaawo wano, era abantu nawulidde bagamba abasappule oba babadde baagala ki? Abakwaya waliwo babadde asaba nabo wano, babadde asaba nabo ngenda kusigala nga mbawagira. Situmanyi gwe tugenda kuleka wano wakati abadde abeerawo afudde, ate kati ffe tetusobola kujja kubeera eno, naye buli bwe munaafunangayo omukisa mujje musabireko wano, jjajja mumusuuliremu essaala, ate nange munsabire. Bwakati nze jjajjange yabadde ansabira n'aŋŋamba kati ebyo tobifaako, nze nja kusaba, so kati simanyi agenda kunsabira. Then finally jjajja abadde abeera n'abantu basatu wano. Waliyo omuwala we jjajja munene abadde abeera naye wano, alina Bosco. Bosco oyo yabadde kyaliwe ennyinyira ne bwe yali mu ddwaliro yaŋŋamba weereza Bosco ssente ajja ndabeko. Simanyiwo Bosco waali, naye yabadde alabirira ekifo kino kyonna. N'omuwala gwe tubadde tukozesa wano Gift, be bantu babadde abeera nabo wano, abadde bamukutte bulungi nga talina buzibu bwonna. So njagala kwebaza, mwebali nnyo, mwebalire ddala. So eyo chapter kati tugiggaddewo. Let's see what life has for us after this. I don't know how I'm going to move on from this, because jjajjange yabadde buli kimu, nga yamanyi n'okunkubirako, n'ambuuza walidde emmere, n'aŋŋamba jangu eka nkufumbireyo ku mmere. Kati simanyi agenda kunkubira ku ssimu kumbuuza, kwegamba byonna nabirowoozezaamu ne binnema, simanyi, naye that is life. Kyokka kye ŋŋenda nakyo nga nsiibula jjajja wange, that if one day they ever asked me what love looks like, I'll remember my jjajja. She loved me from the bottom of her heart. Talinayo lunaku
lwenalowoozamu kyoba jjajja tanjagala. So for me, I'm lucky. I saw love, I touched love, I felt love. So how I proceed from here, I don't know. But that is life. Natugenda maaso banga yonsange eyo nsaasira ng'ongamba ekintu n'olaba nga sikuliiko layini kati zikyankalanye. So just bear with me naddala abantu b'ensiiba nabo. It is not going to be an easy ride, but please be understanding. So making it easy for me to get back on my feet and move on. Thank you very much. Katonda libawera bakolo bulungi katunywere tufube laba Yerusalemu ekibuga ekikulu eggulu y'empeera yekewa fe mugana ffe Isaac Katende twagala okwebaza Katonda akuwadde amaanyi noyogerako eri abantu kulukasuku tukubireko mu ngalo basobole bajjamu ate tukwebaza okubeerawo naawe n'obeererawo jjajjawo wadde ng'agenze naye afudde kimanyi musimu nnyo ddala webale nnyo basobole bajjamu nga wabyulensi bwatambuza tegeezeddwa nti sente za aptex zituuse $1,000,000 omwanika ogerezebwa kulu yenyine okay tambula wano zimuwe bategeeza eza bebe kulu nazo zirina we ziri ziba mukulu ndawusi asindise $1,000,000 mukulu ndawusi kuluka sukwali wano jangu omwetsendezo benyuma y'omugenzi Lawrence kyambadde mukasa abasaasira olubula emitwalo 10 owabyulensi nga bw'osembera yegenda otukulembera plus yegenda otukulembera tuddeko emmotoka ya faaza nakufa tugende nga emmoloka zaffe ziddingana konva yetu gikole ffe coverage ennungi. Njagala okwebaza Tash Happy wa BBS Bebe Cool wadde $1,000,000 nnyabo tukoze bulungi Bebe Cool wadde $1,000,000 Bebe Cool kubagiza kwesuku basobole bannyabo gye twavudde era gye tudda naye si wala kubanga akabonero kajja kulaga nti awo wenyini wetugenda okuziika baŋŋaanyi nti wetwavudde era gye tudda wetugenda okuziika maama ono nsaba naffe tuteekemu bode obeera nga mwenkanya ng'olamula omugwira omunaku